abatema kamatu. Haleluya, kura Yesu, bati wanga bayimba. Nga bwe nakugambye nti mu program NEZIKOKOOLIMA ngenda kubanga nkuleetera okulamaga kwaffe abato wanene Namugongo awamanyiddwa nga Nakiyanja. Lunaku lwaffe abato lwe tugenda okubeera nga tulamaga, mu abakulu mujja kujja awo nga 3. Leero ffe lwe tukikoze, naye nga buli kimu ngenda kuba nkikulaga. Essaawa eno twatandise dde okugenda okulaba abajulizi ku muliro wali eri nga babakalirira. Naye byonna ngenda kuba nga mbikulaga bulungi nnyo. Lunaku lwa kujjukira abajulizi, kumanya byafaayo by'abajulizi na kunyikiza ddiini kye kisinga obukulu mu bato, kuba tukimanyi nti abato gy'emiti emito gye giggumiza ekibira. Nze Teddy Praise era kansooke nkulage ku bimu nga bwe tugenda okubeera nga tutambuza olunaku olwaleero nga tulamaga ngaffe abato. Essaawa eno ndi n'omu ku baategese olunaku luno lwaffe abaana. Omanyi abaana batera nnyo tuleka emabega, weba byakulya ne batuleka emabega, mu kusaba ne batuleka emabega. Naye wano Church of Uganda yo yasazeewo n'egamba nti abaana tulina okubeera nga tubawa omukisa nabo bayige bamanye ku bajulizi biki ebibakwatako. Kati kansooke nkuweeko ku muntu abadde mu nteekateeka zino ez'olunaku lwaffe olw'abato. Ndi musanyufu nti enteeka eno yonna y'omwaka guno ffe twagiweebwa, era chairman w'enteekateeka obukiiko obuteeka ye Honorable Ruth Nankabirwa ng'amyukibwa w'ekitiibwa Dr. Lulentake n'obukiiko bwonna. Naye olunaku luno tulina essanyu lunaku lw'abaana. Lunaku lw'abaana nga obalaba wano bonna, na bano bonna abawanvu be mulaba bonna baana, ffenna tuli baana, nange ndi mwana wa Katonda kuba nze ndi mwana mukulu. Olunaku luno tuzze wano lwaweebwayo nga lw'abaana lwa nsonga nti ekkanisa ya Uganda omwaka guno gwaweebwayo nga mwaka gw'abaana, era nga tuli mu mutwe ogugamba nti omwana oyo munnyonseze, nti manyiiza omwana omuto ekkubo erimugwanira okutambuliramu ne bwali bakuze talirivaamu. Ate era ne mu bajulizi mwalimu abaana. Yali asinga okuba omwana omuto mu bajulizi bamuyita Yusufu Lugalama. Yali asinga okuba omuto, bali mu myaka 11 nga n'ekitundu oba 12. Yali amuddiira awo mu buto yali Kizito. Kale no mulimu, naye n'olwekyo bwe tujjukira abajulizi tetuyinza kwerabira baana, kuba bambi abaana nabo battibwa olwa Yesu. Ensonga twaki tuli wano tubaleese abaana nabo bebaze balamage balambule ne museum eno ekyali ekirowoozo kya mukadde waffe Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyo yawummula basobole okulambula. Era nsanyuse nnyo kumwe mwenna abaweerezza abaana okutandika n'abaana abali wano okuva mu Mityana, n'abavudde Luweero, n'abavudde West Buganda, abavudde side yonna yonna, mulimu n'abavudde Namirembe ne Kampala. Tuli basanyufu olw'ensonga eyo nammwe aba Bukedde TV okulaba nga musobola okubaawo okukwata pulogulaamu y'abaana, kubanga abaana bano be bakulu, be bannannyini nsi, tubasseeko omwoyo. Ate nange era nkubiriza bannange
abaana tubasseeko omwoyo, abawala n'abalenzi. Naye ate n'abalenzi tubasseeko omwoyo kubanga ennaku zino abalenzi babalesse emabega, babayimbanga edda nga batuyimbiza nasomera nga bayituyimba abawala pawuda, abalenzi nvunza. Kakati abalenzi ne bakulanga bo abalenzi tebanaaba, bagamba nze nva kulaba mupiira gwa Arsenal ne Man U nga yeebaka, so abawala bo banaaba beeyonja, agalenzi envunza ne zigaluma, n'olwekyo abaana abalenzi ne basigala emabega. Eggi lya mwana wange muwala, kaana kange akawala. Kale abaana abawala mubasseeko omwoyo, n'abalenzi mubasseeko omwoyo. Kubanga kati tulaba abaana abawala mu kwaya be basinga obungi, mu kanisa abakazi be basinga okusaba, naye bituuka mu kkomera abasajja basingamu obungi mu kkomera. Kale no kitegeeza nti abasajja abaana abalenzi tebateekeddwako mwoyo, ne baba bampisa mbi, ne banywa omwenge, ne banywa sigala, enjaga, ne baba nti eggwanga yaffe lyonoonese. Kakati bano abawala be basomesezza obulungi, abayigirizza obulungi, ab'empisa ennungi, ne bagenda bagwa ku galenzi agayaaye. Mulimu abalenzi abalungi nga bano boolaba bali wano, bano bo bampisa nnungi, naye abalala bali abandaba abamu si balungi. Mulimu n'abasajja tebafaayo, bagaalidde amaka gaabwe, tebagenda ku ssomero kulaba abaana baabwe, bakazi be babeerayo bokka. Kakati buli kintu kyonna bakirekedde bakazi. Kale nno nga tujjukira abaana, nsaba n'abaana abalenzi basseeko omwoyo. Naye si ekyo kyokka, kyensaba n'ekirala, n'abaana babeere baana balungi. Nkyakubwa abamu ku baleese abaana wanene Namugongo, kansoge nkuweko ku mukyalo ono mukwano wangi gyebaleko. Kale nnyabo naawe gyebale muzzukulu. Kale bannange kulaba nange okusanga webale kufaayo kwagala Katonda nnyo. Kakati gwe abaana wabaleese oba wazze wekka? Naleese abaana okuva ettimuna kisangibwa wa? Nakaseke. Lwaki gwe wafudde n'ogamba nti nange neenyigiramu ŋŋenda? Abaana abo bonna nze babaddemu okuva nga bato, mbakuzizza nga mbalimu, era nze ndi jjajjaabwe. Buli omu yenna, buli mwana yenna mpita jjajja kubanga ndi jjajja. Mbakuuma, mbalabirira, tuli nabo n'abange bennyini abazzukulu n'abaana bonna babeera omuttimuna. Olowooza abaana twandibakuzizza tutya? Ng'omuzadde omwana wandimukuzizza otya mu biro bino? Kubanga kati ebiro abamu bagamba woowe ebiro by'ennaku zino nnyabo tebiringa ebyedda. Omwana yandikuziddwa atya? Ayagala akuzibwe nga nze bwe nakuzibwa. Otya? Ng'awulira, omulabula n'awulira ky'omugamba akikkiriza, si kumala gakuddamu n'omulaba ate oba mwana kwegamba bw'abeera nti ate oba mwana talina kyategeera. Mugambe nti kibi, senga omwana omugamba nti kibi naye akimuvaamu. Naye senga omugamba anti kati ye omulembe gwa simanye gwa dontiko omuje simanyi, naye agamba maama ate genda kunkola ki? Okay, tweyanziza. By the way, ekintu ekyo kyayogedde kituufu. Eriyo omuzadde omwana n'avumavuma abantu n'ayiwayiwaira ebintu n'omwana n'oyo abavumye bitono ayinza okubongera. Bannange ekyokola tokimanyi. Omwana omusimira ntaana gwe wennyini gw'olina okuba ekyokulabirako ekisooka n'omugayidi nga butya bw'alina okweyisa okusobola okuvaamu omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Makayi weebale bwenkulowooza nkuwa ekitiibwa mwebale kye mwakola katubajjukire emirembe gyonna kakumba katako weebale bwenkulowooza nkuwa ekitiibwa mwebale kye mwakola katubajjukire emirembe gyonna walukagga weebale bwenkulowooza nkuwa ekitiibwa mwebale kye mwakola katubajjukire emirembe gyonna mawaggayi weebale bwenkulowooza nkuwa ekitiibwa mwebale kye mwakola katubajjukire emirembe gyonna Lugalama weebale bwenkulowooza nkuwa ekitiibwa mwebale kye mwakola katubajjukire emirembe gyonna tuvudde ku kiggwa ky'abajulizi baana bawala basabula nkunamyo abalenzi bazina stamina bishopu waffe musabire eggwanga mukama wandize walamula emisango akozesa mazima nnyo naye ffe otuddiremu tuvudde ku kiggwa ky'abajulizi baana bawala basabula nkunamyo abalenzi bazina stamina bishopu waffe musabire eggwanga mukama
abaana ensonga y'okubeera nga mufaayo okulaba nga musoma eddiini mujagale ate naddala abazadde singa muba nga mutukwatiddeko kiba kitukola bulungi nnyo. Program NEZIKOKOOLIMA leero tuli wano e Namugongo era nga lunaku lwa kulamaga nga ffe abato naffe baalututegekedde tumanye ebyafaayo by'abajulizi